Uganda. Are you ready for the biggest concert of the year? It's time to turn up the heat and light up the stage with the one and only Big Eye. This December 7th, 2024, all roads lead to the Lugogo Cricket Oval for a night you won't forget. Get ready for a high-energy, electrifying performance as Big Eye takes you on a musical journey of his biggest hits. Also featuring all Ugandan artists. Tickets ordinary 20k, VIP 50k, platinum tables 2 million. Get your friends, your squad, and everyone you know because Big Eye is ready to make history. Big Eye live in concert at the Lugogo Cricket Oval, December 7th, powered by Airtel Money, Sonyuka TV, Afro Mobile, Go Sports Betting, Sky Pins Tours and Travels, O'Brien's, Fines Cafe Bistro, Century Properties, Kima Home Security, Big Eye Foundation, and Climax. Waliwo omwana yakuba ekifaananyi n'akiteeka ku social media n'alaga abakazi bana n'alaga omukazi atasalawo Sile Queen omukungu w'ekibuga bantu bonna gwe batendereza oyo n'amulaga bw'afaanana n'akuba ekifaananyi ekyokubiri ekya single lady mukyala ali single si Sile Queen naye ali single naye n'amulaga bw'afaanana n'alaga ekifaananyi ekyokusatu eky'omukyala omufumbo yasalawo n'afumbirwa naye n'amulaga bw'afaanana n'alaga ne virgin atafumbirwangako naye n'amulaga bw'afaanana kati n'alaga ono Sileya alowooza nti mulungi wa kyalo bonna ebifaananyi yakuba bya nyindo ndowooza otegedde ennyindo ya Sileya ga yaleeguuka ennyindo ndowooza oba abeera nnyo n'essenyiga yonna ekunyiziddwa eweddewo Sileya ng'ennyindo tolina gy'ogitwala omufumbo singo gundi ono singo nga naye era ennyindo teri stable naye nga teri nga ya Sileya eya Sileya tekyali osonsekamu n'engalo 5 mu kituli kimu eya singo ng'egendamu engalo nga 2 naye nga atali singo nengera n'ennyindo enyiza nnyo senyiga tawona n'agenda ku mufumbo eyasalawo nga bukyali ng'ennyindo egendamu olugalo lumu kubeera ennyindo zonna era zigendamu olugalo lumu n'agenda ku oli ali virgin ng'ennyindo n'olugalo teruyingira kubeera ennyindo ento bwe zibeera n'olugalo teruyingira bw'akwatibwa ssenyiga azibikirira ddala ennyindo n'okunyiza kuba kuzibu n'awandiikako ku nnyindo esooka eya Sileya eno ye nnyindo ya Sileya eno ye nnyindo ya singo eno ennyindo y'omufumbo eno ennyindo y'oyo ali virgin akyali mu lugendo atandika obutandisi Sileya ng'alabika bulungi naye ng'ennyindo kyekizibu kubanga yalema okusalawo ssenyiga owuwe tawona buli kaseera abaanyiza ennyindo agikunya ng'eyonayona ne buno obugumba buno obw'okunyindo bano waggulu wakati w'eriiso nga nabwo bwakutukadde buna temuli dasitiika Nsumba Kayizi akyaliyo Nsumba Kayizi mumunkonereko tabanga yebakidde mu njiri Kasaayi okyaliyo gwe Nsumba Kayizi gyali Amina erinnya lya Mukama lyebazibwe ssenyiga akwata nnyo abantu abatasalawo
abaawo nange ofuna omulala abaawo nange ofuna omulala abaawo era mu bantu abategeevu bw'olwala ennyo ssenyiga bamanya oli mwenzi omujjanga wa atali mwana wa Nasale nti waliwo obwana bw'okuŋŋaana nabwo bwe batajjanjaba weebase